Nsagala musajja kumpa ssente mbolo kuba ntutte ku date. Teri ssente zisobola kungula nze nga Jowy Landa. Bano abasajja basiru. Omusajja asokutwala out n'akutunuulira ng'omuntu n'amanya nti kati Jowy Landa asaana ssente bwezi. Tojja lowooza nti nno omusajja agenda kwata ssente z'empitirivu azikuwa olw'okuba akututte ku date. Mukwano wakuwa ekizike kye kiba kikusaana. Kyetaano kitono. Tolina nasaba musajja ssente. Girls, go and work. Tetugenda banga tusabiriza ssente basajja every time. Abawala bagambwe kyetaano kitono banaku. Omusajja alina eddembe okuwa ssente n'obutakuwa. Ate abakuwadde ekizike era kiba kingi. Appreciate. Naye kwatako ekizike okimuwe. Out and work and make money. Ojalabanga omusajja takumanyira. Omusajja asobola olaba omukazi nti nno nali class. Teyeewoze lugoye. Just go and work, make your own money, be a boss. Nze nkolerera kubeera boss. Abasajja okuwa ssente naawe asobola kulaba engeri gy'ofaananamu ng'omuntu. Ogenda out ne guy n'akuwa emitwalo 5 gigaana. Kati wogigaana ajja lowooza ajja gamba lwaki agigaanye. So meaning next time mwana aba akuyise ajja kwongera ssente nnyingi. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Ndi bulungi. Abulamu bulungi. Ya bulungi nnyo. Buli so positive. Bannaye awo oba otegeezezza ki? Nange akagambo simanyi kye kategeeza naye wenkalowoozaako kitegeeza obulamu buli fabulous, buli nice. Okay. Happy New Year. Happy New Year too. Gutambula gutya? Si bubi kubanga oguwedde gwadde gugwako awo nabadde musanyufu because people were telling me music yakola bulungi nange mbadde mulaba ng'omuntu. Ate January eno tuli mu fumba ndongo. Okay. Twataddeyo n'akayimba akapya. Buyimba bubiri. Okay. Yeah. Tusooke tudde ku mwaka omukadde. Mwaka omukadde 2023 wakoleramu nnyimba mmeka? Baziringa 10. Yeah, naye nga tezisinga project z'amaanyi. Ziriwa z'ogamba nti mu nnyimba 10 zonna zino zampanika nnyo? Mu nnyimba 10 tulina Sugar Mama ke kayimba ke nakuba guno omwaka abantu ne bagamba bitu bya ddala. Then next twafuna ssente ate ye yafuukidde ddala problem. Ali toppinga charts, it is everywhere. Ezo ennyimba zonna gwe yazewandiikira nga management yakuguliranga ngulire? Sinze yaziwandiika. Olwa Sugar Mama oyo omulenzi gwe nakola naye JPC yaluwandiika. Then X twafuna ssente waliwo gayi gwe bayita Avion King. Oba omumanyi naye muyimbi. Muwulira? Yawandiika oluyimba lwa X twafuna ssente. Lwero lwaleeta enkayana between you and Shiba? Tewali nkayana yaliwo, just abantu bali bateekawo embeera naye nga tewali nkayana. 2023 gwe omwogerako ki musically abaana bakoze batya? Musical abaana bakoledde ddala bulungi because when you look at the collaboration side of it, kubanze baddemu ne collaborations 2 naye nga zicompetinga ne collaborations endala koza abantu bangi badde ne collaboration ez'amaanyi kati kwega buli omu abadde ayagala alagako. Abaana bakoledde ddala bulungi. Wadde waliwo abatakoze bulungi nnyo naye ng'ennyimba zibaddewo. Yenyawo. Ennyimba esinze okuyita mu bantu 2023 zibadde za kubuulirira oba za kisaazisaazi? Mubaddemu ez'ekisaazi n'ezibuulirira n'ez'amasanyu. Kuba kati waliwo akayimba akanyumira. Who is the girl ayagala banana like it is a vibe song. Ndwagala nnyo era buli wemundula bamba nze n'empere. Ate waliwo n'ez'emukwano ezibaddewo I do believe in love. Lwana njagala akayimba ako. That's vibes man, Vinka. Ate nange ne tubakubamu ka Sugar Mama. Abagala ba Sugar Dada, ba Sugar Mama. Ani akulaba ku TV bannaye akubira essimu? Tugenda mukwata edda. Oba akuba essimu yoli yakuwa ssente ku Valentine nga tomumanyi yakuwa ebirabo? Manange oba yaddawa. Naye oyo yampa ebirabo namugamba mani andeke nali manyi abimpadde mu bulungi. Kumba ayagala byakwana. Saagala kunkwana. Mpozi yali wa mu nsi ki? Sijja byogera ebyo naye. Linda amala okuwa ebirabo ate awerekerezaako n'ebigambo ebirala? Waayi nali manyi wabagamba ebintu by'obwerere naye namala okimanya nti tebiriiyo. Kitonde kisajja bwe kikuwa ekirabo most times wabaako ebintu ebigirako ebirala. Oba olyawo nga amasimu akuba owa ebintu byatuuse n'ogamba byatuuse n'olowooza bikomyawo? Tebisobola koma we nali ndowooza naye ndowooza obwongo bwange bwali buto. Yali asinga kupeeka bigambo ki? Era muhabbat. Awo nyini kasooke twogere nga wogedde ku mukwano omuntu yali akukwana gwe omuntu wakutwala ku date ng'akuyise olunaku omulundi ogusooka ozeera nti kuwadde ssente meka ng'akusiibula?
Nze sinze muntu ayagala ennyo saba abasajja ssente kuba wenzikiriza okujja ku date naawe mba ninamu ssente zange ng'omuntu nsobola n'okufuuwayo nze saagala musajja kumpa ssente mbola okuba ntutte ku date teri ssente zisobola kungula nze nga Jowy Landa kuba I'm very expensive naye oba ntutte ku date kitegeeza nakkiriziganyizza okujja ku date naawe neteekamu ssente zange nenzijja nsobola n'okufuuwayo n'ebbiru n'engisasula oba oyagala osobola okumpa naye sigamba nti nkibeerako nnyo nti neetaaga ssente waba wakuwa akuwa ssente meka kale era omuntu okimanya abasajja okuwa ssente naawe asobola kukulaba engeri gy'ofaananamu ng'omuntu kati oba ogwana kizike era bakuwa kizike Let me tell you something. Never na abasajja basiru. Omusajja asokutwala out nakutunuulira ng'omuntu n'amanya nti kati Jowy Landa asaana ssente bwezi. Engeri gy'oyambadde, engeri gy'olyamu. N'engeri gye weeyisaamu. Tojja lowooza nti nno omusajja agenda kukwata ssente z'empitirivu azikuwa olw'okuba akututte ku date. Mukwano wakuwa ekizike kye kiba kikusaana. Ate ekizike si ssente, it is little money. So nze ng'omuntu sigamba nti mba focused ku ssente oba oyagala okumpampa n'ate era nze abampa ssente nnyingi kubanga bakimanyi nti ndi muyimbi w'amaanyi tosobola mmala gampa ssente zitategereka n'ate focus yange teba ku ssente ba njagala kuwulira bigambo bikuvaamu ng'omuntu nti kiki lwaki ontutte ku date alina byakusuubiza obyolabako ebikalu mu maaso awo njagala mpulira omanyi nze soomanya omusajja omuyaaye atali muyaaye ng'oyogedde nange bigambo bisatu manya nti ono anda ayagala bya sipiyo era nkugamba tukira ku nsonga what do you want you want a relationship or what bali bakututteko naye ku date ojjukirayo okola olunaku olumu sigenanko ku date kyekituufu kubanga mbeera busy omuntu yali aŋŋambyeko okuntwala naye era saafuna time bigenda mbu smart date and stuff naye yomaaso njagenda tubadde tukyali ku mwaka guli tugenza ogumalako nga gwomu ku bayimbi abalina oluyimba olubadde ennyimba ezibadde zitambula ogenda ku maintaining otya 224 okumekinga sure nti engeri gy'obadde okuba 223 ne 224 ogenda sigala ng'olulire ku bantu weetegese otya twetegese bulungi kubanga era tiimu gye nnina yeesinga nkola ne DJ Roger n'omukulu Jeff Chiwa. I always tell you he's the manager of the managers. Musajja wakabi nnyo ate ayagala nnyo pullinga up talent z'abantu. Nze gwolaba anshapinze n'ankyusa kubanga wendi nga ne DJ Roger wakikwasaganya. So already nganze ng'omuyimbi nange I'm working hard and I'm very nina empisa kuliriza bakama bange bye baŋŋamba okukola. Bangamba kino tokikolera sikikola. Music tumulina we are prepared, videos tuzina eya Jose Chameleone yote tunagita naye weeri awo oluyimba ne Jose akawoowo wekali nina video n'omunake kati twagambe katubakolera akayimba bambi nabo tubalage nti we are there, we are together. Kyenebaza ku management yo eri focused nnyo DJ Roger n'omukulu Jeff Chiwa olina ebifo wagendangamu nesikyakusangayo babikugobamu. Yeah, I'm not allowed to be out there. Nina kubeere wakanga nkola music njiga vocals kuyiga gym kubakali nsobola bamune mu movie ne kugenda out tekiringa tako nange ng'omuntu woba oyagala okundabako okujja wange nondabako ne tukubira vibe waka. I only step out nga tulina program tebangenda performinga oba bampadde invite. So enaku zino buli kyokulo kikolanga omuyimbi aliko okimenga amaaso gatunulidde nnyo kati Jowy Landa saawa zino Abannayuganda bonna musical batunulidde gwe. Bade sikimanyi naye bwe kiba wekiri saagala baswaza nange ngenda kukola bulungi nnyo mbakuba endongo not to disappoint my fans and people who love me. Speed tuduke tuba tuli awo Bebe Cool nga vayo ne Bebe Cool list tugenda okulaba Jowy Landa bakwogerako mu Bebe Cool list nti mwoli wabulira otya nga list y'omukulu akutaddemu nera gwe ku mulundi gwali gwakumeko okwogerako mu list ye mwana golaba I've never been ku list eyo era nabeerawo n'eŋŋambo nze kirabika sisaana beerawo sinnakola nnyo era kinnuma kati nno nali ngenda kuyimba Fort okwola olunaku lwafulumya list mba ndi awo na mukwano gwange yankubya naŋŋamba hello manago oli ku Bebe Cool list nagamba Jowy tukikoze ne mugamba olimba naawe n'omulala nankubya nenga ntandika obinoonyerezaako surprisingly nabaddeko n'ennyimba 2 collaborations 2. You know me very well, I'm a sugar mama. Buli lunaku ajayeka ne ex twafuna sente walai twafuna sente
imagine banteredeko enyimba bbiri. So Bebe Cool, thank you so much for recognizing my talent. Nebaza n'omukulu Jeff Chiwa, he made it happen, and then DJ Roger, thank you. Kuba banayinza ani okubeerako. Okay. I don't know, but the list, it means a lot. Simanya abalala, because I've been seeing people complaining. But me as Jowy Landa, I appreciate Bebe Cool and I appreciate my management because I had 2 songs on the list. Oboji wana lwakuba kuoli. No, ze badera nga njiraba ngera nga ngambera lwaki siriko naye era n'ekirala ennyimba zikoze bulungi. Because abaana baziyimba eyo mu butale nze I get videos of young kids 2 years, 3 years nga bayimba extra funa sente from the beginning up to the end. Bebe Cool yavayo ne yeteeka ku list eyo. Bannamawulire abaali awo ne bagamba Bebe Cool lwaki wetadde ku list? Gwe comment ye etya ku Bebe Cool okweteeka ku list? Mukwano naawe olina okublowinga your own trumpet. Ne weabanze ne nkola listi ate nno neteeka na ku number 1. Nina okweteekayo. Nze muwagira Bebe Cool okweteekako because list ye wadde mbokola kyayagala n'omulala asobola okukola list ye ne yeeteekako. So I wonder why people complain about that. Okay. Because wakabi. Okay. Yeah. Abayimbi bwe mukola ennyimba lwaki musigala mutambula mwenna muba mubala ki okusinga ddala gwe ne Vairota temwetta? Vairota wabeera Jowy Landa wabeera, Jowy Landa wabeera, Vairota wabeera. Kiki mubala? Tutambuza luyimba. Mwina gye mulutambuzizaamu. Olaba abayimbi nze nina omuyimbi gwe nakola naye kolabo sijja mwogeredda but yalemerera opushinga oluyimba lwange kolabo. So oluyimba ne lutakola bulungi. So nze nga Jowy Landa I believe oba okoze collaboration n'omuntu you have to push it. Abayimbi abanene abamu akola n'omwana akolabo n'agimulekera baami. Kolabo nekumenya oluyimba ne luganda ndowooza olabye nakola oluyimba ne JPC era twalinga ffenna nga tupushinga oluyimba. So Vairota ekimunjagaddeko oyo gayi wakabi maani. Wakabi naye ataddemu effort. Ffenna ataddemu effort okupushinga oluyimba. Ate lulikula bukuzi. Okay. Yeah. Omanyi omukulu ino omukulu gwe njagala okwogerako taliwo mu interview naye tugenda mugambako. Ya Mudra yakola oluyimba ne Eva Peace. Byali byabatandikira mu kolabo nga gwe omutandise ate tugenda okulaba nga batandise okweyagala. Tetulabe nga gwe ne Vairota mujjemu omukwano. Let me tell you something. We are all human beings. Tomanya musobola connectinga anedda mukwano. Si bwe ngambye because nze ndi so focused on my career. Naye ate abantu batuuka ne beekwana ne baba beeyagadde but Vairota is my friend. Yeah. Tuli ba agement ate nze sigetinga nnyo ba agement wange. Naye ate ye muto ku nze. Kimanyi ndi mukulu. Muto ku ggwe? Mpozi ni emyaka emeka? Luli wangamba ogenda kwogeramu eno interview. Asagamba mweno ng'omwaka guggwako njavayo njogera emyaka gyange emituufu. Ojja kwogera emyaka gyange emituufu kasita banangira nga female artist of the year. Oyagala bakulangirire nga female artist of the year? We naakola ennyo nange nendabanga kyekyo. Naye okigwana? Nkigwana naye empuya nkyayagala okukola ennyo. Mbere nga nange ndi top dog. Female artist of the year 2023 owo yali ani? Jowy Landa. Kyogamba bate bayimba? Bayimba bulungi naye nga we nagambye you have to blow your own trumpet first. Gwe olina okusooka okwekkiririzamu nga balate bannaba because it starts with you. Mani nkoze nnyo last year nkoze bulungi naye kennyini ndabye nga man I've been hustling badde wano ne wali I've been yeah. Nera big up to manager Roger n'omukulu Jeff Chiwa omulimu gwe bakozeemu. Tulina abantu bangi bafuna ennyimba ne zikuba nga ziri ku chat ngezo we ziri ku chat buli wamu mu countdown zibeeramu nezino ennyimba zipayinga off. Are you getting some money? Yeah, I'm getting the money mukwano. Bookings zeyongeramu ne sente zeyongeramu. Yeah, ne ku socials tufuna sente, streaming services. Yeah. Stand paying off. We twabibala nga twali planning ebitandise okukola. Otambula. Ola oyita abantu bagamba nase Jowy Landa like yeah. Happy wali oyagala ebyo. Buli omu byayagala. Bagambye wali omuyimbi atayagala kubanga bamumanyi. Obanga ina hit. Buli omu ayimba kufuna sente. Twagala sente. Yeah. London tour oyimiridde etya? Gye watugambako nti 2024 olinayo London tour. Ekyaliwo oba babisazaamu? Ejja twakatandika omwaka tuli mu January. Era nja kukubira ngambe ande. Ogenda mwezi ki? Asinamanya bulungi but very soon. Yeah. Nga tunatera okumaliriza. Omanagingibwa DJ
effect ki eriwo okubeera nga DJ manager wenga olina engeri gy'okosebwamuko? Asikosebwamu kubanga kati ate twegattako n'omukulu Jeff Chiwa. Ye he's always on the music side of it. Roger ne waba ali akola alina naye byakwasaganya ne Jeff Chiwa bako ne byakwasaganya music ali tubeera mu studio every time. So right now everything is like Jeff onatandise n'omulaba amabbala yatandise ogaddamu ndowooza ku lulwo. No, like tuba tulina ogenda tugendayo sometimes but not every time. Ndowooza aba ayagala kuwulira sound wa nnyimba z'abayimbi be ali atya. Because lately ayambako abayimbi bangi so nnyimba zisusa obungi. So aba ayagala testingamu sound kulaba abantu olimba balupikize oba nedda. DJ Roger waba n'abalabe be nga ba DJ banne tebamwagala. Olowooza nawe tekikuliiramu oli n'agamba Roger simwagala n'omuyigwe sijja muzannya. Sibalabanga DJ Roger ali likeable by the way talina buzibu n'aba DJ banne. Kosirabangayo scenario ya DJ nanga gano kubulimba range. Era buli wotuuka balaba bulabi mutwe gwa Jowy Landa ne bakubira vairota. Liri bakolanga bakamiliyo ne litwatulanga mbala nobeera okumala essaawa 5 nga tebakuba luyimbalo. Ng'osindikayo omwana ne radio bawatuse mu mbala ne bagamba Jowy Landa yuli ne bakubirawo music. So aba DJ tebalina problem bana. Kati nga lyo yafunamu obuzibu ne Slick Stewart. Slick Stewart yatuuka ekiseera n'agamba musijja mukuba muyimbi wa oli sijja muzannya. Wa Slick Stewart badde wange nnyo. Kuba endongo yo gwolaba. Gosanga era namusana nangamba mwankubideka X twakuba sente bukyanga okuba tune nonka. Kitegeeza tabeera mu mpalaniraako. Atabirimu bino simanyi tebewalana. Awalana Roger yekka gutakuwalana. Sibimanyi ebyokwewalana kwabwe Roger yabimanyi mukwano naye. Chemanyi nti no Slick Stewart awagira music waffe. Jowy ozimba za mwezi basizo zibiddeko abaalo ogamba mbu ekyetaano kitono okubasiibuza. Kakwira bwala bagamba ekyetaano kitono banaku. Let me tell you something. Banaku. Abawala bagamba nti ekyetaano kitono. Ekyetaano kitono. Toyina nasaba musajja ssente. Girls go and work. Tetugenda banga tusabiriza ssente basajja every time. Ate musajja naye bakwadde ekyetaano kikumala mukwano. Oba okikoleredde ki? Nenga omuwala abeera mutuufu Jowy Landa. Ozo oyambadde bulungi engato ya bbeeyi, empale gy'oyambadde jaketi, oli n'atakuwa kitiibwa n'akuwa ekizike ng'ate ekizike kikoze just ku make up. Banaye kikukakatako ng'omwana omuwala okulabika obulungi. Omusajja alina eddembe okuwa ssente n'obutakuwa ate aba akuwadde ekizike era kiba kingi. Appreciate. Naye kwatako ekizike okimuwe. Just abawala ffe kennyini ffe twedegradinga n'olaba oli ng'akaya nambugayi yampadde ekizike. Nomugamba kati gwe kikuleredde ki. Just go and work, make your own money, be a boss. Nze nkolerera kubeera boss. Mberenga nange nso ntwala omusajja out ne musasulira bills because nze ne ontwala out mbamu ne ssente zange. I make sure nti kugamba owayi mukwano nsasule kitegeera. Ante baala bagamba mwa bayimba ba sugar dada bwana bagamba ate sugar dada tagaba kizike. Oyo oba olina baneno ba ghetto youth upcoming sugar daddy kate balinamu ssente. Mukwano sugar dada aba ayiwa pepa nze ba sugar dada abemmanyi. Nze sugar dada yangamba teekamu naye simumanyi yalina fan nangamba teekamu ssente z'oyagala. Teekamu meka? Milioni 7 nangamba teekamu pin n'ateekamu pin. Just mubuuzaako hello. So ababaga b'ekizike tebaba sugar dada mukwano. Baba banaku. Simanyi oba gwagwa bwe gutyo wakoma ku ssente ezo zokka. Zikoma ku ssente ati ffe tuli bayimbi bya. Yali akwebaza ki milioni? Yangamba nakuba tune eyakabi extra afuna ssente mukolera. Naye ng'ali mu sugar dada format kana be ba sugar dada bali naye gwe sugar dada agabe ekizike nno naye abako question. Weta sugar daddy mukwano. Ate kivirideko abaalo complaining ennyo. Just abaana baavu ate tebagala kola. Baana bawale ennaku zino zembalaba I have friends nabo nga tebagala kola yagala beeraawo. Kunyirira kwenyiriza na kulinda abantu mukwana. Go out and work and make money. Ojalabanga omusajja takumanyira. Omusajja asobola olaba omukazi nti no nali class. Teyeewoze lugoye n'amanya nti ono omwala nno namuwa ssente bwe ziti. Naye olabanga omusajja ng'akwadde emitwalo 5 mukwano omanya oli cheap. Amanya sente awogwa. Sente nga muzimazemu value. Mitwalo 5 obeera kiipu. Mukwano emitwalo 5 gikola ki? In a day ospendinga sente mbeka. N'oba lunch yokka plate y'emmere eno gyembera side yange ya mitwalo 2 kitundu. One plate. So if you're living with 3 girls, kitegeeza lunch yokka mumalayo emitwalo nga 7. Okay. Breakfast kitegeeza olunaku muspendinga emitwalo nga 15 just ate nga muli waka.
So meaning emitwalo 5 si sente. So don't complain about money, my girls. Enviiro siba za sente meka. Enviiro? Nze nsiba enviiri za njawulo, sente za njawulo. Because nze nina omuntu ansiba enviiri ajjabuzi waka bamusasula mwezi. So most times simanyi sente za nviiri ze nsiba. Nze enviiri we zikaddiwa nkubira omwana nga ngamba wayi jangu onsibe. Jowy, olinga agamba mbu abawala balinga bakozesa omubiri gwaffe for business. Si kyeŋŋambye naye omuwala wavaayo n'acomplaining nga mugayi yantute ku deeti nampa emitwalo 5. Sikiraba ng'ekintu ekitegeerekeka. Yakitegeeza gwe oli focus just on money. Sajja aba akuyise kumanyagana. So abawala bajjeewo ebyo nti alinga agamba nti abadde yeetunda bwetunzi ate. Kate n'abawala kambasomesa ekintu kimu ogenda out ne guy n'akuwa emitwalo 5 gigaana. Kati wogigaana ajja lowooza ajja gamba lwaki agigaanye. So meaning next time wanaaba akuyise ajja kwongera sente nyingi. Okay. Olina obugambo obusembayo bw'ogamba bafaani bo nga tumaliriza? Bafaani bange mbagala nnyo. I have a new song with Nando Love called Byaddala. Guno mutima bakuba mu buleti ne bondaba nze nga ndajjana. Ne refali yasangulawo penalty. Nako wabi pretendingi kuba tebikola na meaningi. Baba bakumenya omutima nga bakuwa ekiziko omutima ne gumenyeka. Eno noonye kayimba kaffe ku TikTok okakole challenge omuyaayo yakirabe. Kale tukweyanziza Jowy. Naye ng'olangira nnyo ng'obalangira ekitwafuna sente kati yoyo bakumenya omutima. Ba ex lwakolaki? Ze sina nnyo ba ex no bankola. Ex yanyizaako eyanzijjako iPhone 14. Ng'agimpadde. N'ate saanyiiga. Yes, I was disappointed ku musajja omukulu bw'ati okweswaza. Ne kati nkwata iPhone 15 mukwano. Naye siziddamu. Ate nga njagala essimu. Naye mukwano. Kati yakera ku makya n'akugamba wayi sooka ojje. No yagimpeereza n'amala n'agigaba. No yagimpeereza. N'amala n'agamba agiweereza togimuwa. Kimulome. Ne mugamba okay sa. Music right now ali clear nnyo. Abaana competition ekomyewo lwakwaliwo abayimbi abamu abasiriseemu abali bakola obulungi. Naye ng'ate abawala abayimbi abawala ennaku zino amaanyi geeyongedde. Bayimbi ki abasiriseemu? Abo bakyali banga sijja kwogera amannya g'abayimbi naye waliwo abasirise bange. They need to come back in the game. Tino kubendongo.